Etwerirana nyanti ono mufumbo. Tereza amwa. Chirikiria. Yes, abalungi abekumya ku Uganda tukomyewo ne episode ya kalala. Akampimu ne Sabire again abeko ne byayogera. Tulabyeko relationship ezenjawulo abantu bazireta mu kamera nekibako ne affectinga aba relationship oba n'obufumu. Nze sinzo kunewonsa kimu nti abantu kati abavayo okwogera baba balina abaana najja mu kamera n'akuba bbawe namusanyawo abayina business n'agirabisa abayina kinamuyita biti byamuyise ne affectinga business ye. Kati watunulira saa zino Amiru ne Chosen Becky Amiru akatane ka restaurant tenatambula na bigere mukaaga. Video izuvuddeyo nga bwakuba omukazi nga bwe yayitala biri atalina ssente kati saa zino tumutunyanga atandise okubako ne kyeyekolera. Lwaki relationship z'abakazi lwaki Amiru yalennyirako Chosen Becky nga ddaala yamulinyirako nga ddaala Chosen Becky yayagala omusajja kiriwe kiti Amiru okulinya yalinyira ku Chosen Becky nga ddaala okutuuka ku step eddako Chosen Becky ye yagenda na love kyogamba Amiru tayina love Chosen Becky wali Chosen Becky bamusangira yali ayagalika bamugire wa big yayita yagalika naye nga ayina essuubi mukwano bameka abayimba gundi taliyo gundi simuyimbi ani ono Shakira na oyo malaya kale Shakira oyinza okuba olina obuzibu naye tuvudde ku Shakira waliwo nani Winnie wa mami olinayo ku balala bategerekeka kale tuvudde ku Winnie wa mami low budget temuhetinga bane tugezeeko kuba kati Winnie wa mami kale tuogere Winnie wa mami celebo to be honest Winnie wa mami Ana chabula TikTok wasana bajibaninga Uganda from TikTok what chicha tumumanyi so what does she do kale level labayo enfani ya Winnie wa mami bweri omuntu asove nagamba tinaja neninyira ku Winnie wa mami oba naje neninyira ku Shakira oba naje nenyimbira kana akaola ka Joylanda oba naje neninyira ku Chinawolovu ne Chosen Becky bamusanga I don't know Winnie wa mami Chinawolovu tomu comparing na Winnie wa mami at least she has music nti onako nayo tukanga simu comparing nze nayo kugambe kimu aina level ndiyo sobera nina akwanira ne music no batusola yimba no wa ne katunya Chosen Becky bamusanga yeah apart from TikTok on tava ku TV nkasi nga tujja TikTok which another fan ku TV abayo eno je bamukubira empira yagenze kola oyo mwala ayimbi okulu okay bwaba kiriba kiti bwaba Winnie wa mami asobola kujja nayimba ku stage y'abantu 100 ya King Saha nafuna audience it's like this bwaba Winnie wa mami asobola kyogere wekiti bwaba Winnie wa mami asobola kujja nayimbira ku studio ya King Saha which means abantu bazza kulaba King Saha Winnie wa mami najjanga akampwanchi okay kale gwe gendayo gwa wakanya Winnie wa mami gendo nye stage oyimbe ati talina kyali atanga nyambadde bulungi abantu ne bankubira engalo buchupa oli wa buchupa tebayinza bongo kuba atendo gadde abantu babadde bazze purposely for we osolo kila ku matano wandika osolo yimba neda tetuyomba yimba mu sompino yebiti sompino kati yagenda yitawa bane tukaka nnyo obukambwe sibu kimbo kina kula kulanya gwanga ensi gye tuyinjiriko kati abantu bagala bya kisiru ekyo mujja kikkiriza mu kigani abantu bagala nnyo kati ebyekisiru okusinga kyovulaba enkudi yayitawo ne bamubaninga osokkiriza omwana we oyuliriza enkudi ne bamubaninga in the end bade Winnie wa mami chinamu comparing na Gloria Bugi mukwano Gloria Bugi alina level tomuteka ku level Gloria Bugi alabika bulungi tomuteka ku Winnie wa mami ate ne Gloria Bugi kala yeyo emachinga ne gonda ine watamaka naga nsolo kwata satuza enega nenkola kala jenjagala okola nenkola no machinga yes ugakolera amabina nogakolera we have nowadays so in episode also ko episode yes of course why not if I need like if you need it nga capital racho batochikola for us we want to be natural mubere no butono yes abasajja bagala kikati tewali okola okusanyusa abasajja tulabe omusajja tana kyayagala yabakyala mutu w'emitima naye ffe Chosen Becky taina figure aina figure mami ennaku zino aina figure aina ebbina lye alabika bulungi yagambye omusajja naye oli Chosen Becky oli Chosen Becky wa by'abangi naye nga Emily yali alibwako ebiseera ebyo yali ku Facebook nga w'amaanyi
Yali ku Facebook Amini mutegedde ku Chosen Becky. Yes, nange. Yes. Chosen Becky level ye asoundinga nnyo kusinga ani? Amen. Yes. Kwa Chosen Becky is an artist. Ngabo onalaba sazi no de omuntu gwe batamanyi ogenda na date kawo ni wa mama. Apart from the kids, my relationship. But nze mbayina relationship tena. Apart from the kids, because already bayina abana. At least they should reconcile for their kids. Ne bagamba tutule tukuza abana. Apart nayenga omujekenga tewachaliira. Mwagala abantu bamale kwetta. Mukazi abaana abana nga tokyala waabwe tomugamba nga konti jangu tubere mu nyumba yaffe. Kade ekyo Violet kyeyakoze n'ajjamu olubuto ne munyiiga. Anze saanyize namwagidde. Lwaki? Olw'ensonga talina gy'akatwala akaana. Kalina okusoma. No, ekyamiro Chosen Becky kyaliwo ekiti. Chosen Becky yayagala omusajja, like yayagala omusajja okuzaala mu musajja omulungi, because I mean to be honest, alina face ye. Yayagala azaale mu musajja alina face abaana be basobole okuba abaki abalungi. Chosen Becky gwali osoma. Naye yali alaba. Lave jiro. Nkugambe naye yali anoonya madaala, yali ali ku madaala. Naku zino okwata omuntu n'omuteeka owuwo, n'omuteeka mu ssente naye nga takuliiko. Nene Chosen Becky kyakola. Nga yeegamye enkuba. Kati oba Chosen Becky naye. Family yonna n'ogireta. And apart from family. Ate kati nawe onayagala otya omuntu kati incident eyo. Chosen Becky okutte family. Njagala nkyebole kino sinne kitasobola nakkiriza mukazi wange kubeera ne maama wange mu nnyumba emu. Nekirala nze kyesira Chosen. Wabwe tumanya abakazi yakozeemu ekibi. Kuddira ate kutandika kuba tata wabana. Already balina abaana. Nze walwakyo bambi baliwinga nnyo omwana. Like already balina abaana. Like they should calm down. Oba bagenda kukyalo. Olaba Rema yayekyawa ne Kenzo. Byakyama naye nga bisirifu. Abaana ne basigala nga babawa ekitiibwa kyabwe nti mami ne dadi we bali zo tebali bombi. Nawe Rema bamutaddeko namba 2. Bibaawo ati ekyo omusajja ekyokuwasa namba 2 ekyo si kipya abasajja bawasanga. Rema? Ate Rema kimalayika. Nane nabbi yagattako. Kati abakazi bagambe temuli bamalika bagambe. Toli malayika omusajja bw'aba tagasse buno okugattako abaakulya. Okugattako n'akulaga abaakulya. Paka myaka 25. Paka kufa. Okkiriza okugattako. Ndeka saagala. Abakazi bonna Neda, tuli bwati kyotayagala naye nga ekyo kino nga kisobola okubaawo naye nga tokyagala. Mukazi agalamu gattako. Naye. Twekaza oguma. Ne bwe wekiba kize kiba kize. Labirira bbaawo. Kyebisigadde obireke. Ebweru woocha. Tewoocha mukwano. Kikyotegeze ebweru woocha. Nti woocha, ebweru tewoocha. Munaku paka ebigana. Nedda. Ebweru tewoocha okiteeka mu mentality yo nti ebweru woocha. Outside is very hot. Okubeera mu relationship eri toxic, you rather go outside. Olaba buli obeera ng'oli mu bufumbo. Teri musajja abeera agenda kukwana. Naye wobeera wabwe. No, like basobola kukwaneka. Basobola kukwana naye buli omu akwana amanyi oli. Omukazi kasaba amanyi olina wooli. Gendako. Kasita omusajja amanyi mbu olina wooli. Tagenda kusuza. Wuliriza. Tagenda kusuza. Lindako. Kasita omusajja amanya wooli. Tagenda kusuza. Tagenda kuliisa. Ng'agenda kukwatamu bukwasi naawe. Mu bakazi b'abantu. Okwata mbaka. Omukazi agenda n'aleka ebbere n'ayambala kavesiti ebbere ne libeera ebweru. Nga mufumbo. Nga mufumbo. N'atandika okweyisa nga lwaki tokkiriza. Okkiriza bbaawo okkiriza mu. Bbaawo akwatemu. Bbaawo akwatemu neiba. Ate yeeteze. Mu neiba mu mukazi wa gundi. Neiba yeetega. Musajja omukazi wa gundi. Mukazi wa gundi kasita yeetega. Nze wamma mukwano sikkiriza. Gwe obufumbo bw'ojja bukoma oba bujja kuba buyiise. Bukoma yo bwe buyiike. Sikinaambuzibu obanga ennyweza ne mugamba hani kyewakoze nkusonyiye naye tokiddamu. Oba oli ne buyiika. Meeting ne zifuuka meeting. Kati amagezi sigoyinza okuwa omukazi ng'oli. Ali bwe yeetega. Ng'oli mufumbo. Lwaki aba yeetega? Akakkanye obuntu bwe abeere ne bbaawe. Weweetega omusajja shwi. Kyogamba bonna abeetega kalaasi. Mu ngalo. Aba teyeeteze bbaawe amaaso ge gamubeera mu ngalo. Abakazi yeetega. Naddala bano aba omukazi yeetega. Omukazi aba teyeeteze aba ayambadde freely. Freely how? Like, if you're not a Muslim, talking like some people are not Muslims. What only Muslim oyamba like okiriza omuntu okwetoloola mu kiyungu. Bambala nga ebagala. Okiriza omuntu okwetoloola mu kiyungu nga tugamba bawo amaaso gabikkeko. Mukakanya amaaso ga mulaki omusajja batakakanya amaaso ge. Omukazi oze ne baganda beewaka. Obakkiriza baganda bambale nga ebaagala. Muganda wakusinga amabiina. Gwe munnaye omusajja yaguma atwale olukungu. Mumanyi. Lwaki mukazi watutehehe? Sabira sokkiriza oleeta muganda ewaka. Nedda.
bajja kunkyalirako ne tebasulawo. Ososoza baganda be waka. Nedda nze kyo nedda kunkyalirako bukyalisi. Ate kyawusigalo bino ebinyibi. Nedda. Olwo omusajja yanyuma nagamba yasoberwa mukazi we mukazi oli. Njagala wa live out. Lindako mbe omusajja yasoberwa awusigalo. Wa live out. Lindako omusajja agamba ebbanga lyamaze ne mukazi we bonna abasajja bonna bawusigalo baleeta ewaka baba ne damage. Bataeta wa liso limu aleta mulema. Bataeta wa mukono mulema aleta mulalulalu. Newo yambaza fene. Katonda yakola ekitonde kye bayita omukazi. Amuwa damage mu maaso naye n'amuwa eno we bati wansi. Nga si damage. Era kizibu osanga omukazi nga alina ali damage. Ate singa kisoboka mwantukira nti tukwesanga n'aba house boy. Mukwana ni akoza house boy. Bashamba boy bali obunyama bwe baba nabo. Oleta shamba boy n'omuteeka wabweru. Mukazi woba tosobola kufuna mukozi wa part time wekolera emirimu gyo. Naye kati bw'otunula Chosen Becky, was it necessary to bring the whole family, the kids and everything in the family? Yes, it was in the video. In the video. Twagala omanya bagamba. No, banaye olaba bino ebintu by'ennyumba. Bino ebintu by'ennyumba. Ate kati oli mukazi wa muntu. Ate obeere ne oswene mama ne taata. Relationship ya commitment. Ola bino ebintu bya relationship bya commitment. Goyagadde emirimu ng'okimanyi talina kyakola wa umeme. Ali kati otuko mubanja obuzibu ekibasumbu abakazi mubanja abasajja be batalina. You know your man is capacity. Tomanyi bawo wakoma. Tomanyi bawo wakoma. The thing is nze sigama nze siri kunenya ofuna omusajja ng'omanyi wakoma level ye. No, it's not about mpulira bulungi ng'omwami wange yasasula ennyumba. Mpulira bulungi ng'omwami wange ye nannyini waka. Naye wembanga ennyumba ebadde yange n'obeeramu omusajja banaye buli wongamba nti yoze ebintu. Ekyo ffenna tukimanyi. Waliwo ebintu by'otakkirizaga muganda wange mu bulamu buno omukazi kusasulira nnyumba neyokuba kuteerako ssente. Bajja kugoba. Bajja kugoba. Bajja kugoba bano abakazi mu nnyumba. Asasula omulundi ogwo n'agugamba emyaka 4 buli omwebakako nange nsasula. Ojja kungoba wano. Yeah, fine, si kirungi mukazi kubeera musajja kubeera mu nyumba ya mukazi. Naye kisinzira relationship yamu eri ku level ki. Because relationship ya Chosen Becky ne Amiri webadde tu. Chosen Becky waliwo omukazi wakusinga ssente. Obuzibu buli. Omukazi akusinga amajja obuzibu ne bujja. Kiri ekizimbe ne kibanga kiki. Namunakola kyakogenda twale mu muzigo ng'olwadde alina ennyumba. Oyinza anti mukayimba yagambye yategeka n'emikolo n'atajja. Kyekyo kye mbagamba nti Amiri yali amulinnyirako bulinyizi ddala. Nedda ffe abasajja tubadde tulinamu ka pride abamu. Bw'oba olimu lwaki obeera ne pride ng'oli toyinza kumpasa oba ontegeerere. Yagamba one day Chosen Becky yakola ki? Amiri teyajja. Bino ebyobulamu byakkakuba. Mwezi mulamba oba kumala mwezi oba myezi 2. Nga naye Amiri tagenda wa Chosen Becky maka gaabwe wa mama abwe gye babeera. Chosen Becky ne yeetwalayo 3 hours nga kyali ku mulyango akonkona Amiri kugulawo. 3 hours nga ali ku mulyango bamugalira abana ku social media bagamba red flag olinda ya laddu. Kyeka Chosen Becky red flag abijja alinda za laddu. Chosen Becky yekeni abadde mwenzi mbadde mukimanyi ali avunaanibwa obwenzi mu bintu byonna. Kyekyo bwenzi bawaayirizawo kiwaayiriza nze njagala mba buli yaze mani waliwo ebintu byendalaba Chosen Becky yakola nemmanya tebakyali bafumbo. Chosen Becky alina ebintu byakola mu kamera ng'alinga omulalu. Yes, ebintu byakola emu bimalamu omusajja ekitiibwa. Nze namanyiza wa Amiri bamugoba dda. Ebintu byakola akutte omwana mulwadde asesema abitadde ku internet. Nibuuza omukazi alina amukontrolinga. Ayinza mugamba waacha weewe. Ayogedde emboozi agenda ta video akoze stunt zifuuse stunt. Sasa no paka omusajja ndozanatokanaga kino kindabisa. Ekitegeera n'abivaamu. By the end of the day, whatever you want to do, ne content wo gwokola. Bano bonna ba TikTok babikola abasinga nsonga bali singo bagala abantu nga mukaaga. Ne bw'ofuna omusajja ali respectful. Tajja bino bini bamwe byakola. Omanyi lwaki akyabikola ebyo? Lwansonga akyabuukabuuka. Right? Tali settled. Ne bw'ofuna omusajja ali
kati abantu balina abazadde. No, she was seeking for sympathy okuva eri omusajja nga tamanyi nti ate omusajja yebimutama butami. Ebeeko omusajja byatuka naye mutaaga yeekolaakola. Muganda wange bweba attention bwetyo bw'ojagala waliwo akazi attention ebuzaabuza waliwo akazi gosa asanga attention nga jagenda mu bbaala mbu akyayagala obubuuze lwaki wagenze walabako omuwala gwe balikodinga ku tikiro ng'agamba nze nange ku nyumba nsasula okajjukira have ever seen that video nange ku nyumba nsasula tonjogerera bwetyo ngenda ne bakyali bange bwe bamugoba te n'akaaba muba mwagala ki muba mwagala ki I think nze ezibu bwendabye ku Chosen Becky n'omusajja ono omusajja ono talina power ebisa bisinga omusajja alina entondo nze kinaamu relationship omusajja alina entondo ate alina pride atasobola buli muntu yenna yes buli muntu yenna nga omukazi akusinga ssente ofuna entondo mufaanana mutya nze nange newembanze nga nyumba yange togenda kumvuma obuzibu Chosen Becky bwe no the thing is Chosen Becky yali aleeta ssente waka 50-50 mu maka like financially 50-50 like accept 50-50 ne mu birala bwe buzi wasajja bwe mulina ogenda kungamba nti rent tusasula miliyoni emuleeta mitwalo 5 tutuuka kati ku miliyoni emu oyagala sasulako meka nothing omuna afumbira mwe ku basajja abatakyalabye waba oyagala omusajja waba oyagala omukazi ng'ogenda mufumbirwa omufuge accept okusasula amasannyalaze accept okusasula rain accept okusasula school fees obuzibu abasajja bena tuno bwe balina they demand respect they don't earn respect omanya abaana baffe babiri awo mbajja kuyambako obirivingira mu musajja omukazi okuba nekyateekawo mu family ddala ng'omukazi akera ng'akyeyagalidde ddala ng'agenda n'akola ng'akyeyagalidde waliwo okusaazina abakazi nti kati Sabiira gwe nyinza Sabiira tuyinza okukusanga ng'omwana akufuddeko ng'olinze musajja ajje nkimanyi naye loodi gyayetise eyiyo kizibu nnyo okusanga omukazi aprotectinga sente za musajja we bazibatini waliwo omukazi landiroodi gyajja n'amugamba soko sirika nkubuulire ogamba kizibu nnyo omukazi okuprotectinga sente z'omusajja we the moment you show me that I'm one I feel protected already mba nina okuprotectinga what I think is ours naye bw'otandika ogenda n'otandika okwendayenda nga bw'oyagala then I have to do what makes me happy okitegeera nange mba nina okuincreasinga kanzite standards mba nina okuincreasinga standards ndekerawo n'okuprotecting what other ladies are going to take why do I still keep protecting it nange mba nina kukitwala butwazi ojja okyegendereza nnyo omusajja abadde tali mutambuze obufumbo obubeera very good n'enfuna ebeera etegeerekeka wansi omusajja watandika yena omukazi naye ng'alinnyisa awo enviiri zange nange nazo ziba zirina okuba nga zisibibwa buli mwezi okitegeera kati oŋŋamba otya mbu tolina ssente no va ku ekyo how do you tell me to protect your money oŋŋamba otya nti mprotectinga ssente zo when you showed me that osobola ogenda like osobola okutufeedinga nze n'oli wosaliddewo nti no tusobola okubeera ffenna babiri which means you have enough to support us osobeera n'omusajja kuba ng'okubira ki nga nakoze eki Ojima, you guys push people to beat you sometimes. Yeah, but man, omusajja tafuwa mukazi. Do you know that you push people to beat you? Nze bw'onkuba omusajja nze wankuba nyinza obutagamba bingi naye kwanga bugambi bwenkukuba ate ng'onkubira anti ompushinze. Why did I do to push you to beat me? Like tuli bantu bakulu tuli mu you people I think she understands it more. You people push to the extent you say wait. You no longer to go. So you people are like, I don't know what is happening to you people nowadays. You want me? You're pushing me to hit you. No. When I hit you, then it's going to be problems. Part of love. Yeah. Yes, it's a part of love. Nzoba mbobo ntiisa nze ngoma. No, it's a part omukazi of watuko love. mze okuta ntunsula ntunula. By the way, in relationship it's a chirimbu no ntino mugenda kubeera ku mu bulamu bulungi bwokka paka. Naye musooke muwe bazadde ba Chosen Becky amagezi.
bave mu bufumbo bw'abaana bagendeko ewaabwe obuzibu nedda sometimes tugenda ne tugamba abazadde ba Chosen Becky biki nga tetumanyi wa Chosen Becky gyeva. Chosen Becky kikyatatugambe. Chosen Becky is the breadwinner. What do you expect? Mukwano oli Sabira nkole wano badde oyimbira muwala w'obuyimba ani amulabirira gwe? Mwana tatawe yamulabirira. Tatawe yamulabirira. Obuyambi mumulabira gye muli oba muli wano? Nedda nga tuli wano. Bakwate bazimu kyero balabirira. Babeereyo. Buli wakwata omusajja n'ometamu abala n'obatika mu family bajja kulonja emize. Nze nafuna mukazi wange mumanyi. The thing is, waliwo ebintu byetwagala okusanyusa obwongo bwo. Waliwo byetwagala okusanyusa obwongo bwo. Twagala n'embako ne byenneerekeza naye nga ndaba bya kiki? Naye mama ntasobola bikkiriza bito naleeta. N'omusajja yandibadde ayinza okuba azimbira Chosen Becky naye ng'atya agamba we n'azimba naye n'aleeta famire ye wano. Anti byadda biri. Chosen Becky agala famire ye anobaane mama. Anobaane mama ine tate. Kati bankubuuze oba oyagala kwegatta okola otya? Mama musembereyo. Yagamba balina ebisenge. Ennyumba ya bisenge bimeka? Abasimanyi ennyumba ennene. Baana bakaaba. Musoma nyumba n'abaana bajjaja ne tate waba yagala kukoonamu. Gamba like abasajja abamu baswala okubeera nga balaba ku baganda bo. Akati omusajja bayagala baganda bo. Abo buzibu anti sikuwa obutwa nga oli. Owani obutwa. Oyagadde muganda ng'oyagala tutta. Nze saakwasisa. Lwaki gw'obandeetera? Sikuwa omusajja. Nze nkulatedde obalabeko balamu. Beetolaawo amabina gabeere mu nnyumba yonna tubeere nga tubeera ku puleesha. Ate nno ne Amiri yamuyamba kuba baganda ba Chosen Becky balungiko okusinga ye. Naye bafufu. Era nabo Amiri era neyo sifala. Yamala teyekuba buleti bbiri. Bana ekintu Amiri kyawe ki Amiri yali anoonya madaala kwalinyira. N'atunatuna Amiri naye yakkiriza. Amiri naye yakkiriza ye alina abaana bana yatuke kale buli muntu nga walaba mbu abakazi abasinga bajja mu bufumbo nga tebabwagala. Nekikwatira yeyo omusajja gwayinye wa ssente amwagaddeko ssente nakkiriza ebikonde n'emigere n'abeerawo n'afuna ssente. Laavu neetuka maaso oba nejja. Waliwo abantu bosaba mu relationship laavu nejja buzi nga tabiriimu okimanyi. Kati ne Amiri yali ayosamaanyi laavu yatuuka nejja. Naye mukazi bwe wafuna amagya. Abafamire gyaleeta ewaka erumaffe abawabwe naye ate omusajja yaabiramu. Bane tukulozinge tule nga tumala ajja teyagala gendayo mulako. Bana ensonga za Chosen Becky zeezo. Chosen Becky jabbaawo mawulire ono muganda we gwe naye beefula akwogera simanya ne bazaddeyo bazeewaka oba asaze ogoba musajja kale beera nabanga yafunye omusajja n'amupangisisa ennateete kyekiremesa omukazi obufumbo soko atubuulire manager olabaffe abakazi twefuula nti no like wekigaana nze nga nkita but sometimes olina n'okulemezaamu omanyi singa obeetera obuzibu nze kyembirivi nga mwekomparinga nnyo kati ekisumbu ayinza okuba badde yepima kuleema n'amuza nga bw'atunulira bbaawe gwalina w'amasannyalaze ekisinza oleeta obuzibu kwegeraageranya mu bufumbo Sabira ye bamukkiriza kasaazi naali ku beach tebamanyi message meka ziri wali mu ssimu n'amaziga gogenda kukaaba ku nnyumba okwegeraganya kusumbwanya abakazi kabadde eraba nga Leema alina dokita ye agenda okupima bbaawe mutambulirawo neze kyenyinza obbawo amagezi gali gamu mulemezeemu buno obufumbo kulemeza osobola omuntu n'obako nekyo saagala muntu kulemezaamu bw'eba relationship efuuse toxic instead of traumatizing the kids you're having kite ogenda ofune partner omulala ate temukaka abasajja baana relationship y'abaana ne taata waabwe instead of traumatizing the kids. Kisinzira mwawukanye mutya. Mwawukanye mutya. Olaba nze Chosen Becky kyakoze kye saayagade. Kwe kuddira obuziina bwabwe n'abuteeka ku media. Like abaana bagenda kubiraba. Yeegomba Leema Namakula. Labako Leema Namakula nga yogera obufumbo. Ne Chosen Becky tanavayo mawulire. Ono muganda we simanya kuganja ayogera ngani. Waliwo abantu abamu nga boogera omanya. Nti bamusindise. Waliwo nga bali bwe bati. Nga bwayogera ekintu kati kankuwa example Muzafaru bwaba akole kyogero gabe Muzafaru alayika ayina ki wakijje okimanyi waliwo omuntu ayogera ekintu ayina wakijje ninga banemere kwekumya ku Uganda yote badde session ya discussing abantu wabeeru munda nga tugezaako okubaako n'ebyetu
abaana baliwo omukazi abagamba kasitoba n'abaana bo nga baliwo abajjajja baabwe kutoba single mother abakyezibeko ne baliwo abajjajja baabwe alabirira bajja Chosen Beki single mother kuba alabira ne bamaama be sikyo ewaka being a single mother is fine being a single mother is okay it's not fine it's not okay but instead of being in a traumatizing relationship, you rather be a single mother and raise your kids. But most of all, temuzaalira bantu. Tozaalira bantu lwakuba ofunye vibe. Wakabi. Be ready to take 100%. Anti kyekyo. Yasuze mu malwa. Yagenzuka nebasoba nazukusenya. Waliwo gundi ono kabaleebe. Yasula mbayaye. Agozuka ngana wane Dubai. Mu bed space agero zuka nga yena anywedde omwenge nga oil yena bamuyiye nga judde oil anti byebyo temubeera wamu banange ebyo tubaye bisigala Dubai tubaganye tubagenda mwe kwepina kuba Uganda manyamba Tempo ne Shabira of course n'abatu representing ze behind the cameras tube bazajja kuba stand ali bakema lumu muli balaba tubaganye tubayagala peace sign out Soko tyambo tujire koli ya freezing